Lero omukuru ogamba otya? Ngandi wa mukisa nnyo bannange okubeera ku Spark TV ku idi. Ku idi. Ndi wa mukisa nnyo ne miuka ate. Okitegeera. Ne miuka. Naye GNL nze Yes. walana. Bana yenkwalana watubiranga obuyimba buli eri obwatuzangamu amaanyi fenna ne tubeera n'amaswaga kati ate ku luno otubye among some rich nigga shit. Okitegeera kati swaga ekomyewo ate ngeri upgraded. Eri upgraded. Kubanga obuze ku mulabi wa Spark TV. Kubanga ekintu kya GNL nga Benz kibeera mu kirasi. You know? Kigenda kirinnya bulinnya bwekiti. Naye tulaba tu Spark TV webale nnyo okubeerako ku idi, by the happy idi. Yezo omulenzi wa GNL Zamba mukwano gw'abangi nkomyewo buli obuyimba bwonna bwe wali oyagala nja kuddamu mbukubire bwonna. Tutandike. Koyi koyi. Ndya. Koyi. Ndya. Wano kirya wali okirya. Ulira bwe nkirya. Kirire bu Spark TV. Yes, koyi. Banje mimwa bajigalanga potholes ze Palisa. Ne balasa okuva ku Nassa Road paka mu Kimumbasa. Mboli komawo mu nsi nga bizungirizi bya Nassa kati amaaso gaba myuse nga akamyaka Faransa. Zamba bwabeera ku microphone kibera kiroto kya ntiisa. Ekintu bwe nkikuba nkiyuza bibuno kati banna kikoona wadde ntiisa. Bangi kibakosa okutulaba nga ndi waneno ne milka nga mimosa za Ace of Spades zetwemiisa. 21 questions kwetulia. Koyi. Ndya. Koyi. Ndya. GNL okuva lwe walekawo hip hop neegwa. Hip hop enva wagwa bwe nkomawo nga muyimusa. Ng'omusitula. Ogamba otya omukulu? Ndi bulungi bambi. Okay. Gy'obadde. Bibadde bulungi. Los Angeles, yes, Uganda, LA, kati atokomyewo. Yes. Okay. Yes. I feel like nina album jenkolako bajemaliriza kugise Homecoming. Mu Buganda bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya kati nkomyewo nyumye okitegera nyumye properly mbajumiza emboozi wajembadde byembadde nkola engeri gyendabamu ensi ebintu ebiri encouraging nebinatuyamba oku elevatinga n'okusharinga knowledge basically. Okay. Tusoke tugendeko eri mu hip hop weri Los Angeles. Yes. Ali atyo weyo. Oweri mulimu amasasi bino ebyeggaali byabwe bekozesa eggaali yabwe. Bantu bafa. Mulimu amasasi mangi. Gwawo nyotya. I'm a very peaceful guy. Mbera ku Soho House. Okay. Soho House teri masasi. It's like different sections of the city. Okay. Like there's where the violence is, and then there's where there's no violence totally. Okay. But what's most interesting is that the most interesting places is single kunyuma. Ali wasingo kubera yochi obuvuyo n'okulwana. Okay. Yeah. Kati okomyewo mu Uganda tusubira kaki? I've been booked for a few shows. One of the biggest shows I'm excited about, Hip Hop. Bajise Yenze Hip Hop Festival. Yenze Hip Hop. Yes, Yenze Hip Hop. Egina fela ku Cricket Oval. Nkamugenda tukubakutta. Katubanga buli omu ayagala kweraga kani hip hop. Okay. Buli omu agamba I'm hip hop, I'm hip hop this, I'm hip hop that. And everybody okulaba ku stage ng'okomyewo mu. Yes. Ngenda kupa nkomyewo, but I'm performing along with artists abalala bangi. Along the lineup. So bafunye ba rapper basinga okubeera abakabi mu Uganda ne babateeka ku stage emu aba hip hop. Ekitabeerangawo. So mugenda ku battlinga ki ekigenda obaayo? Abagala battles nja bakuba battle. Ebyo ebintu mbinyumirwa nnyo. Naye ogenda bakuba battle mu luga froba mu luzungu. Byonna bye baagala nze ndi bilingual. But mostly I'm looking forward to the time gye banampa ku stage okuperformingirako ba fans bange babadde baludde okundaba. Okay. Yes. Waliwo abaana generation empya eyagala kumanya tubanyumiza GNL yali wa Tabo Baboon Forest nga wagirabye baali batabu nnyo baagala kumanya GNL yazaalibwa ku kyalo ki? Kawempe. I was born in Kawempe. Born and raised in Kawempe actually. Noddako. Banzalira wiki namba abaana basinga bazalira mu lunaku lumu. Mama wange anyumiza nti olubuto lwamuluma week number. And people say that's impossible. Nakinonyezako ne ku Google whether that's possible. Oba just pain ya muluma na blacking out. But actually she was in labor for a week. Which means that we yali azala yali muzito. Ngo rappinga chi? No, nga just cheke bebanzala nakwatira oba nensika akazinda kitegera bulungi nnyo. But I know she was in labor for a very long time. And usually people like me balina kye bakyusa ku nsi buli nsi gye babeeramu. Bakuzayira Kawempe n'ogenda Ntinda. Ninamba ku ndyago. Okay. Mu ssomero wali otya? Mu ssomero nali mugezi naye nga saagala nnyo okwogera. Warapingamu ku mu ssomero? No. Do you know what's funny is that nalinga soogera mu ssomero. So it actually surprised people when they first saw me on stage because the chant wala ku stage nalinga njagala nnyo omuyimbi gwe bayita Nas. Kati waliwo omuvubuka eyagenda n'amayimbi ng'oluyimba lwa Nas ate nga nze bulijjo muwuliza hip hop nga naye atulimba ne mugamba nezinga muvaako ne mugamba naawe vaayo
oyonona bwono